aba NTV kye baakoze Muhoozi naye Muhoozi abayanukudde nga tewanaba na kuyita ssaawa 2 ndoza badde bakava ku mawulire gaabwe bwe bati n'abayanukula aba NTV baakubyeko Muhoozi eggulire baamusesse buddooti buli kimu Muhoozi kye yali akozeeko NTV naye Muhoozi avuddeyo n'agamba aba NTV mutulabyeko nnyo essaawa yonna ate wano mu Uganda tukimanyi nti omuntu wayogera ekintu kihappeninga ye Muhoozi ekijja si muntu mukyajinga amasimu gammwe ate nabakusasula wifi sasula naye mwaba NTV kansubire mumanyi Oluswayiri naye nga abayanukudde banange NTV kye yakoze Muhoozi nze nalabye eggulire nenkwata ne ku mutwe neŋŋamba oba kale wandikolako video ku TikTok naye ku NTV ate bakatemye liri eggulire balitemye mama ekijja si muntu woi Muhoozi agambye aba NTV anytime from now muddayo mu kyalo kulima aba NTV mwagala temwagala mujja kulima magali nti NTV yagenze nekola documentary byonna amawulire negakunganya gonna nga ebintu webize bibaawo era simanyi nakumanya ono nga bwagambye nti mu butuufu ssaawa yonna era kijja kubeera ssaawa yonna kubanga omusajja abawoninze wesiba si kyekyo abanamawulire abasinga bonna bajja kugwera mu basementi mbo bajja bayigiriza Oluswayiri mwatunga byonna bigenda mu maaso ono yavuddeyo n'agamba nti bo banamawulire ba NTV bali komite era agambye nti bano abasajja n'abakyala bano balabika tebatya Muhoozi lwaki ayogedde bw'atyo bibino NTV tetyajje no Muhoozi baaba ne Daily Monitor n'abakakasiza bali gumite bakoze eggulire nga amaze okukwata Erias Lukwago naye nga Brad wange yali somyo bayabadde Anwar Katamba nakkiriza aba basajja tebamutya ate ne president yennyini tebamutya kyatuuse ne General Mukokola tweet n'agamba nti alinze bulinzi kadde aggalewo NTV ne Daily Monitor naye nga bo baalaze nti tebatya now kino kitegeeza ki positively and negatively wekibeeredde ekirungi nti NTV eraga nti bali professional media houses oba mu journalism toteekeddwa kubeera na side ekintu bwe kijja nga kibinga ekyo nti boli bamukutte ne bamwabductinga ne batandika okuteeka ebifaananyi nga bamwambaza pampa bamusibye bakoze eki ng'abiteekayo muntu CDF mulamba mutabani wa president then oba oteekeddwa okyogerako lwakuba nti bakubamu n'obalaba nga bakubamu naye nga balaga nti no bali professional mulimu tebalina gwe batya that is good bayina ne bebazzaamu amaanyi eyo ne bagamba omanyi olaba NTV can do it I can do it even more okitegeera that is what journalism defines kati eruddeyo batuufu naye ku side endala bayinza okubaggalawo ate nga kisoboka olaba baggala CBS mu 29 mujjukira Kabaka crisis is it Kabaka crisis Kabaka something okwekalakasa kwa Kabaka mubijjukira ne bagiggala ne license bakagijiddiza I think 2023 okumala emyaka 14 nga license bagibajjako aba CBS ate yo nga yamaanyi ng'erina n'abantu basoojja ekalakasa kuba waliwo okwekalakasa nomwana abantu abafa n'abamu babakwata bakyaliyo mu makomera ag'enjawulo NTV bwe banaagiggala ani ayinza okwekalakasa so tusobola bawaga ne basobola ogiggala bulungi nnyo ne bagamba inciting violence eyisaamu abakulu amaaso bingi nnyo ne bagamba ekuma omuliro mu bantu ne bagiggalawo kisoboka kakati omusajja yakagiteekamu ssente kubanga Agakaani abadde bakagitunda abagakaani ne bagiguza Tarifa Limited omugaga gwe bayita Rostam Aziz mu Tanzania I think ndowooza last year oba the beginning of this year ne bagitunda naye ng'ekyagibatunzizza nga tebakola magoba lwaki tebakola magoba eno point yakubiri kiva mu kuba nti bagugulana ne government TV ezo zolaba ezo media houses tezikyakola nnyo ssente mu bulango buno obutonotono ate babuwaffe bakalibala ba TikTok ba YouTube ba podcast n'ebirala kati ssente esobola okuyimirizawo enterprise ennene ng'eyo oba company ennene ng'eyo eya Nation Media zisobola kuva mu government bayinayo function bayinayo biki government activities ezo n'abamu abakola mu government abayina companies ennene bakwata obulango ne babuwa TV ezo kati kijja kuba kizibu omuntu nga Thomas Tayebwa nanyini wa Wonders company ya cosmetics and biki okwata akalango kalabikire ku NTV
ng'ate egugulana ne President Museveni, egugulana ne John MK, egugulana ne NRM. Kale oyinza oga nti nga bo bali anti NRM oba anti government. Kitegeeza obulango ng'obwo obw'amaanyi oyinza obutabufuna. Kati kitegeeza business ebegenda kugwa. Eyagiguza akimanyi, amanyi effect ya kino. Akimanyi ti kyekyaviiriddeko bali okubanga tebakola magoba ne batuuka n'ogimuguza. Ekyokusatu nti bino byonna ebigenda maaso byongera okutiisa media houses endala ezandivuddeyo ne zoogera oba olyawo ku bitagenda bulungi mu ggwanga. Jeno MK bw'avaayo n'afulumya n'agaa Daily Monitor ne NTV ne Time Mbagala kitegeeza NBS tegenda kwogera, Baba tegenda kwogera, BBS tegenda kwogera, n'endala tezigenda kwogera. Kati gwe Munnayuganda atuule wakaawo n'olinda amawulire nga tegayina kwekubira oyinza obutagafuna because of this. Naye nga all in all NTV nayongedde ogijjirako seppeewo ebyaddala Muhoozi tebamutya. Kyokka ninza okulaba step ya Muhoozi kubanga aba NTV ne Daily Monitor tebali willing kulekeraawo bino babikoze ku President Museveni lwakuba yali resilient ebimu abireka ye munnansi kakimanya amawulire n'emimwa tebina they cannot shake him okujjako emmundu songa lwaki Besigye ali munda n'abalala. Naye Jeno MK si ye muntu omwangu ow'okwogerako n'ogenda obugenzi. Even words can move him. Yasobola okugamba I cannot tolerate this nonsense. Era mangu tweet yagitaddeyo n'agamba anytime Daily Monitor ne NTV babagala ate nga kisoboka kuba twakirabako nga CBS bagigadde. We have seen it. Where is WBS? I don't know why. Naye nga byalimu awo basobola okuleetawo ebintu nga bya misolo byaki ne bagamba ne babagala. Gambye nti kuriskinga nti naye boba NTV bagambye nti kagwake ketonye byonna ne Daily Monitor bonna babakutte kakota bonna CDF yabawoninze ate mbadde nkyali awo nengwa kukona libo Zake Francis agamba ki era nga mwenyamivu nnyo ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga. When people start hearing drums of disorder, don't be surprised those people to dance out of step. Abantu batandika okuwulira engoma evuga mu mbeera enkyankalamu teweewuunya nga batandise okuzina mu mbeera y'emu. Ate tubadde tuliyawo nezireeta ono Calvin Kayanja ye ng'agamba nti mukulu Bobi Wine mbu yali mugezi nnyo mbu yasooka n'akuba ettooki mu baana b'opposition wano eno mu ggwanga Uganda. Opposition yonna mbona alaba nga tebalina makulu kusinziira ku ye mbu bakwata batya Lukwago ne mutakolawo kintu kyonna. Bira ebigambo bye. Okusinziira ku byatuuse ku Erias Lukwago nzikiriza Bobi Wine musajja mugezi. Ye yategeererawo nti ab'opposition mbizzi era n'agwambala nga teginnamuwunyira. Tebayinza kukwata musajja abadde abayiirawo mu bwiri. Tebayinza kukwata musajja gwe mubadde mukubira ngalo ne wabulayo wadde alinnya mu maka ge. Gavumenti okwata Lukwago yasooseewo mmotoka za mawulire na bannamawulire abayitirivu. Baba waapudeti nti ennyumba tugisazeeko Lukwago wuno tumutwala balabe kakyaka bavaamu. Ne walema wadde abantu abataano okubuuza nti mutwalawo omuntu waffe. Bobi Wine musajja mugezi ye yategeererawo abantu ba wano nti babulwa bubuzi byakukola wano tewali muntu wa opposition. Abantu ba wano Museveni bamukkiririzaamu era bamwagala ate kano ke yabayisaamu amasannyalaze ga PDM baafuna bizinensi ezibakola. Abavubuka abaali bakuba abantu amayinja kaza bayingira ghetto structure. Bobi Wine ye n'agubalirawo n'agamba ejjooga ly'enjoozi eggwanga lino n'okumanyira Muhoozi kaali nkwatako ajja kunnyambula misanattuku ate abantu baleme kubaawo kye bakolawo. Kye kituuse ku Lukwago. Njagala ombuulire ku masannyalaze n'amaanyi Lukwago g'abadde alina mu bantu n'okubadduukiriranga kubanga Lukwago abadde ateekawo embeera mujjukire mu Lwokotulwaka n'ewalala ani yafugumye. Muli ku internet muwaga bwe muwagajje no Muhoozi bwe museka bwe mugamba gwe waffe awa presidenti bannanga akatabo kange kanaatera okufuluma nti ab'opposition mbizzi. Bulijjo abawaga Lukwago nti Museveni omusobola olwaleero bali kujja no Muhoozi nti obwa presidenti obusobola. Ab'opposition mbizzi.
ye Bobi Wine yabamanyirawo n'agwambala n'adduka kubanga ne baali bagenda kumujoga bwe bati mubde wano museneke ebinnya muli mu kuseka musajja abadde abalwanirira musajja abadde ateekawo embeera ne wabula wadde abantu abataano gamba muti ffe tulizisitiize ne banange mwakkiriza nnyo kati nzikiriza wano tewali opposition era nzikiririza mu pulaani za muzeeyi bwe yategeera nti abaali bakola effujjo wano n'okweyingiza mu byabufuzi baali bavubuka ba ghetto abo n'abasindikamu gye n'oddamulira ne bayingira ghetto structure eyo move neefa bakazi abakadde kadde abo ab'obudaaladdala alaga nti PDM ekolewo baafuna ebyokukola kati opposition bajja kuleega ebide ensi yonna ng'ekuba ngalo nti gye n'omuwoozo basobola naye ab'opposition muli mbizi wadde okuteekawo embeera ku musajja abadde abayiirawo omubiri n'aswazibwa bino ze toyinza kukwatako gye agamba ataamukutte agamba yaye ono naye ayogera lwakuba nti tekiri ku bo be bali mu kintu tevolaba avuddeyo okwogera ng'ebyo naye munnange olunaku olukya lumu ng'ebintu bikyuseemu naawe waliwo aba bali baba babigamba awo tuvuddewo mbadde mpitayita ate ninga ku kanso ng'alinako bya explaininga naddala embeera egenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda ng'alaga okwenyamira n'obutali bumativu naye byonna mu byonna abuuziza ekibuuzo nti bannange tukozeewo ki kitiisa kyeraliikiriza naye mu kutya kuno tukozeewo ki nga bannayuganda ku ttiimu yaffe mukimanyi ttiimu yaffe balooya abali ku ttiimu ya bitandikano Dr. Kizza Besigye tuwera naye Erias Lukwago the Honorable y'omu kwatukulembera omusango gumu kye tumanyi ekyamukwasizza ekyagi ekyatuweebwa kooti nga bannamateeka okumuyita Jeno Muhoozi Kainerugaba abulye kooti lwaki agamba nti agenda kusalako bitandikano Dr. Kizza Besigye omutwe omutemula nga kooti enaba kumuwuliriza oba buyinza ki bw'alina abunyonyole kooti tukimanyi lwe lubadde olulimi lwe yagamba nti agenda kusalako omutwe gwa bitandikano Dr. Kizza Besigye yagamba nti agenda kusalako omutwe gwa President waffe the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe lulimi lwe kooti ekangudde ku ddoboozi n'egamba najangu onnyonnyole ensonga zino omulimu ogwaffe gwa bannamateeka gwabadde gwagumutwalira samoni zino yeewozeeko ku nsonga eyo nefe abatume ate kakati ffe tufuuse abo ate baayagala era okusalako emitwe naye kitulaga ki kitulaga nti tukyalina okwerwanako kw'amaanyi kiri ku bannamateeka leero luli kyali ku bannabyabufuzi luli kijja genda ku bantu baffe abakulembeze b'eddiini tewali ali safe mu Uganda naye olaba bakwata ku senior lawyer senior advocate abadde road mayor wa Kampala abadde omukulembeze okumala ebbanga kibalage kyetubagamba bulijjo ti abantu baffe bangi ababuziddwawo bali mu mbeera mbi nnyo gye mutalaba ono waakiri atulaga ku bifaananyi nga ffe batukutte nti ono ali mu mbeera bweti naye waliyo bantu bala bangi eyo abali mu mbeera efaanana bwetyo kyekitulaga kiki tetununulwanga Jeno Museveni yagamba bannayuganda nti yagenda mu nsiko okulwanyisa ekitta bantu ng'amagye g'eggwanga gegabatta okulwanyisa ekibba bululu ng'amagye gegenyigira mu kubba obululu okulwanyisa eddembe ly'obuntu nga amagye ge galimalawo kati kyetulaba kaakati ye kennyini ne famire ye be bali ku ntikko y'okuba nti bakola ebyo nnyini byalimba bannayuganda nti byajja okulwanyisa kitegeeza olutalo olwaliwo mu 8 tukyali mu lutalo abalowooza nti twanunulwa nti mwebake twanunulwa mukimanye tukyali mu lutalo wakati kyekiseera abantu okunyiiga of course tuli mu nnaku tuli mu kunyiiga naye mu kunyiiga okwo tukozeemu ki tweyongere okunyiiga tweyongere okulwana tweyongere okulaba nti twenunula nga bannayuganda nga tuva mu famire emu tubadde ku bannayuganda ebakola buli kyeyagala
bannayuganda munaanyiigako ddi tulwanyise embeera embi. Kansomoyezi naye kakati amawulire ge tubadde twakafuna nabagambyeko nti former Lord Mayor Elias Lukwago babadde bamutuusizza dda wali ku Kira police station era nga babadde bagoba buli munnamawulire nga tebaagala muntu atuukawo wabula amawulire ge tufunisa waya kakati nti bagenda muteekako omusango gwa treason era naye bagenda mugatta ku Dr. Kanokiza Besigye. Jjukira yabadde ku musango guno era kugwambibwa kwe yabadde agezaako kubanga agenda kusavinga CDF w'eggwanga Muhoozi Kainerugaba koye n'agamba tondabanga before nga tonansavinga njagala bakuliyeewo era bw'atyo ne bamuliyawo nga tamusavinze. Era ekibuuzo kyabadde kigamba nti lwaki basavinga Lukwago nga waliwo lwaki bawamba Lukwago ne bamubuzaawo, lwaki tebawamba munnamateeka oba looya eyakkiriza Elias Lukwago okuba nga asavinga General Muhoozi Kainerugaba kubanga gyali mu ggwanga. So awo wetuli kino kiba kitegeeza ki nti kakati former Lord Mayor bajja kubanga bawekeninga kesi gyabaddeko. Sisuubira nti asobola proceedinga nayo kubanga kati naye bamugasse ku abo ababadde baplaninga kulya mu nsi yaabwe olukwe kyempulidde era nti gyebagenda okuba nga bamukyajinga. Kakati nga tugenda mu maaso ate waliwo olutalo oluguddewo wakati w'Abiru n'Abayima. Waliwo omwana mulenzi Mbulakalevu yasinzidde ku kibanja kye n'akola akatambi kentegeddeko nti essaawa yakakati wenjogera amaze okuba nga kadiriitingayo naye akatambi kano kabaddemu ebigambo ebyennyamiza. Omwana mulenzi ono yagambye nti Abiru mbu kati babayingiridde nnyo era bangi ate nga ye kusinziira ku ye Abayiru tebalina kubanga bakwatagana n'Abayima. Yagambye nti enkola eri enkadde eddewo ey'okubanga Abayiru babatreatinga bubi, waba mukoziwo nga kukolera tomuwa mmere, woba wasazeewo okumuwa mmere tomuweera ku sowaani gy'aliriddeko gye muliirako nti muweere mu kibaafu ekikadde, nti weba kikopo kyanywereddeko tokinywerako mumuwe ekikopo ekikye nga kikaddekadde kiri eyo nga teri muntu mulala muyima genda kinywerako, nti era oba kubasitavinga batuuse okufa. Omwana ayogedde ebigambo bingi nga tebiwoomya matama era abaana bangi ne bamulumba nnyo ku kibanja kye ekimufoosinze akatambi okuba nga kadiriitingayo naye wabula waneeno kyerabidde nti ku mutimbagano waneeno oba wakateekayo akatambi bwe kati abaana bakadawuniloodinga kasinga balaba nti oba okukasheyalinga obubaka obubaddemu bubadde bukumakuma muliro busiga obukyayi era abaana bakatambuziza nnyo era abavuddeyo nnyo ne baba nga bakubola gavumenti eveeyo ku bigambo by'omwana mulenzi ono nti oba si kyekyo kiyinza okuba kyabulabe nnyo. Akatambi kalimu ebigambo ebisiga obukyayi ebisosola mu mawanga ate nno nga muvubuka muto. Katuulire bano kibagamba ninyenda buri muhima ninga orikweyeta ngu n'omuhima orikuza kunjuma aizagarikemu ekibuuzo kyangye aha kubimwe tukabakoha tukabaraha tukabamanya obusungu obumu twineho niitwe tubibiino mwakihura mureke kumanyira abantu kandi mutiine kimuri mutiine n'ekimukwegasira mutari kweheha n'omu kibunu mureke kumanyira abantu. Abiru bakabakora ki? Abiru bakabariira ente zanyu orubaju, Abiru bakabatwara ebyanyu imwe bamazimwe nimuzumira ky'abantu katwabarihire kumukurira tune mujaguzi tukumagamba Abiru mureka barye banya kufa kubanya kucenjera mutagaruka kutwasamira tukabariha nitwe mwacura tukabariha kandi tukubenda mutagaruka kutwasamira mutagaruka kuturiraho bunena mutagaruka kuturiraho amazi abakweta ngu n'abahima akuba muhima atakubasa kugaya akagamba ebigambo ebimukwasamira imwe basirumwe abakopi abatakutegeera ngu Abiru mwacura bamazimwe mureke kutwasamira nitucumanya nimwe muri abari benkwa bamazimwe abahima abakweta abahima kandi nabwe mutabari akuba abahima tabakubasa kuba nk'imwe basirumwe mwacura akuba omuhima atakuza kwizana video yanjye unaza kunjuma Wono kireeseewo abalala okuvaayo nabo okubanga beeyogerako era olaba oyo mukambwe ebigambo byawanda muliro n'omulala wono abantu bangi nnyo
abavuddeyo kubanga baanukula omwana mulenzi oyo yadde akatambi akajjeeyo naye abaana babadde bakasheyalinze. Gavumenti mutuyamba abanyarwanda baza kutwita batumareho ijo gashumba kagira ngo baza kuturetera M23 mwahunama kubarebere mwahunama bagira ngo hatika tubagambire direct hato mwana yaruje yagira ngo batandike kukwata buri mwiru we na bamushara maraka muhuname murenda ngo tukoreki ngene uwo ramanya ngo ryo mwiru we na hori ukubara beta biru nyiwe tingiri mwiru nywenjo mukiga tindi mwiru njyo mukiga ni wahora abona umunyarwanda mukwato mushara maraka niwe mukwato mushara maraka habwenshi murenda kutwita mukatumaraho tukaguma tuname rero bagira ngo abanyarwanda mugaruko wanyu mutandike kugira ngo turi kubasosora arimwe muri kuturetere mico mibi chokane government esirise bari kutekaho tribalism mwe na muhuname mugizire nguke murenda ngo tukoreki ubwitane niko bwatandikire butabagwanda abagwanda niko batandikire bati murinde tukoza mubiwulidde so gwaffe tubaho kubanga tubibatusako mujjukira omwana mulenzi yavaayo n'alumba obwakabaka bwa Buganda era n'alumba n'Abaganda n'alumba ne kabaka omulenzi oyo bamukwata ne bamusibamu ku yavaayo ng'ateredde era ne yeetonda kakati ono avuddeyo n'alumba abiiru bagamba nti babatte kubanga kati mubeeyongedde okuba abangi siwendi munange kubanga ngabatuusaako era ng'omukutu guli gumu gwokka NCK TV obanga obadde tuna subscribinga kikadde sigala naffe